eyiye bungi ku mizikiti egy'enjawulo okusala Idi Aduha, era abasiraamu ku muzikiti gwa Mbogo bagisalidde mu kisaawe ekiriraanye omuzikiti guno nga basoose kusonda nsimbi za kumaliriza muzikiti. Sheikh Muzamiru Ssemwanje akulira ettwale ly'e Kawempe asabye abasiraamu okwagisa abaana baabwe okusoma ate basome busomesa, kubanga abakulu b'amasomero g'obusiraamu abasinga bakaddiye ekiyinza okubaviirako okwewola abasomesa okuva mu ddiini endala. Bwe tutenyweze kubeera nti ate abaana tubasiima okusoma obusomesa, ojja kwekanga ng'amasomero gaffe abagakulembedde ate tugeeyase olw'amadiini. Abasiraamu ku muzikiti guno basabye gavumenti yeekube mu kifuba eyimbule abasibe bonna abali mu makomera ku misango gy'ebyobufuzi. Nja kusaba ne gavumenti ya Uganda naye esaddaake ku lunaku olwaleero olwa Eid, esaddaake ete bannabyabufuzi bonna be yakwata abali mu makomera. Eyinza okugamba nti leero public holiday naye enkya lunaku lwa kukola ne ku Lwokutaano lunaku lwa kukola. Ate ku mazikitira Murati Bugabo egaluga ku lw'Entebe okusala Idi kukulembeddwamu Sheikh Sharif Musa Kibuuka okuva e Salaama akubiriza abasiraamu okulya ku bisolo bye basaze n'okugabirako bannaabwe naddala bali mu bwetaavu, ng'okusaala kuno kwetabiddwako ne Haji Muhammad Kamoga ssentebe w'omuzikiti guno era agabudde abasiraamu ente. Tusanyuke mu nsanyuka ey'obusiraamu, tusale ensolo zaffe, tukozese omutima ogw'ekisa eri n'ebisolo byennyini. Tosanyuka nnyo n'oyita nsalo za busiraamu, sanyuka musanyuka y'obusiraamu gye batulagira okusanyukamu. Haji Kamoga abasiraamu abakubiriza okusaddaakira Katonda waabwe ebisolo ebitaliiko kamogo. Allah abawe ebirungi esinga okwagala, abawe buli kimu kisinga okwagala, abawe obulamu obulungi, n'abalwadde Allah nsaba abawonye endwadde. Ku muzikiti gwa Suna Twewamala eno abasiraamu beeyiye mu bungi ne beebaza Katonda olw'okubatuusa ku lunaku luno, ng'eno omwogezi w'ebikwekweto by'amagye mu ggwanga lya Congo ebya Operation Shuja Major Bilali Katamba asabye abavubuka obuteenyigira mu bikola bimenya amateeka naddala obubinja bw'abayeekera obwagala okutabangula emirembe mu ggwanga. Okulaba nga tweyongera okukuuma abaana baffe obanga tebatwalibwa mu bikolwa bya kitujju, olw'ensonga nti abaana baffe bangi abatujju abo bajja ne balimba abazadde baabwe, bagenda kubaweerera, bagenda kubawa basari, bagenda kubawa scholarship. Abayisiraamu mu bitundu by'e Katale Busaawula mu tawuni kanso y'Ekyengera basalidde ku Masjid Nur, era wano Sheikh Awufu Mbalire yakulembeddemu enteekateeka z'okusala Idi ng'asabye abasiraamu okwongera amaanyi mu kusabira amaka gaabwe, ng'eno abasiraamu beesonzeemu ensimbi ez'okugaziya omuzikiti gwabwe. Baganda bange muzze okusaala naye bamushiriku bameka, mujja kukyusa n'ekkala. Tusaba abasiraamu yenna alina ky'asobola okutukwasizaako bakireete. Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Nakawa n'abantu ab'enjawulo basalidde mu kibangizi kya Umerugogo ng'okusaala kukulembeddwa Sheikh Ismail Tomusange, era mu kubuulira kwe asabye gavumenti okwongera obukuumi mu bitundu by'e Kasese. E Masaka balyanga bakola contract otebwe liri e Masaka liyikiridde obubaka bwaffe bwe tuwayo eri gavumenti okulaba ng'ewe bannayuganda obukuumi obujjudde. Abasiraamu mu munisipali y'e Kira mu Kyaddondo bajjumbidde okusala Idi, era emizikiti gye tutuuseemu okubadde ogw'ekiggwa ky'abasiraamu e Namugongo, Sheikh Abdul Wahab Mukiibi yakulembeddemu okusaala, era asabye abazadde okusomesa abaana baabwe eddiini n'okwewala ebikolwa ebiswaza obusiraamu. Agambye bal insana nafsihi basira, Allah omuntu yasinga okubanga omuntu yeemanyi. Ku muzikiti gwa Masjid Zayid okusaaza kukulembeddwa Sheikh Bakasambe Abdurrahman ng'asabye abasiraamu okwewaayo nga basaddaaka ebisolo ku lunaku luno kibasobozesa okufuna empeera mu kusaddaaka kwabwe. Omukkiriza yenna olina okubaamu omutima ogw'okwerekereza newankubadde ekintu ky'osinga okwagala. Mu ngeri y'emu tutuuseko ku muzikiti gwa Masjid Sura nga wano Sheikh Shazili Sekitoleko yakulembeddemu okusaala, avumiridde ebikola by'obumenyi bw'amateeka era n'asaba abantu okudda eri Allah benenye ebibi byabwe. Twekuume tubenga tukola ki tulina emirembe ku muzikiti gwa Swidik ku Kalitunsi omubaka wa Uganda e Sudan Dr. Yahya Rashid Semuddu asabye abakkiriza okuba ku kyebayigira ku Nabbi Ibrahim. Biga mu kyafaayo kya Nabbi Ibrahim alayhi salam nti bw'obeera ne Allah subhanahu wa ta'ala ofuna ebibala ebirungi. Ambasada wa Saudi Arabia mu Uganda Jamal Muhammad asabye abantu abalina okudduukirira abatalina
naddala nga baba ku nnyama gye basaze nabo basobole okujaganya Idi ng'abadde aliko ebintu byawa abasiraamu ku World Muslim League okujaguza Idi. Ekyengera abasiraamu beeyiye ku kisaawe kya Summit okusala Idi era Sheikh Abdulrahman Mukisa yakulembeddemu okusala kuno ng'onalaze okutya olw'ettemu eryakolebwa ku bayizi e Kasese. Tokkirizibwa kutta bali mu bbaala, okkirizibwa okugenda okulumba abaana ku ssomero n'obatta mu nzita efaanana bwetyo ey'entiisa abalinga nga balina emisango. Kubiriza okufaayo ennyo ku baana baffe betuzaala tufeeyo ennyo tubakuunyule mu mpisa. Nabbingo Sheikh Twantwawi Musa gy'asinzidde n'asaba abasiraamu okukozesa Idi eno okusobola okuyunga oluganda eri basiraamu bannaabwe. Tukubiriza abasiraamu bonna musale wa Allah. Weewaawo ku ddakiika ezigenderedde eziweza 23 eziyise ku ssaawa 4 ez'ekiro kkiriza tuwumulemu katono tudda n'ekitundu ekyokubiri. Bamugalise ne bamukuba.